kakati amaaso ne galubindi zaago leka tuzitunuze nnyo mu ggwanga erya Amerika. Nakubuuliddeko nti tabamiruka w'ekibiina ki Democratic Party yatandise kakati tetuli mu lunaku lwakubiri lunaku lwakubiri, naye olunaku lwajjo ekyasingidde ddala okunyumira abazungu kwe kulaba musajja mukulu Joe Biden ng'abaddeko ebigambo byayogera kyadde kya ssanyu, ne beerabira ebyo byonna bye baamwogerako, ebigambo nga tukusanyukidde nnyo, oli musufu, gw'osinga, ensonga zino gw'ozimanyi bwana Joe Biden, bye bigambo ebyawulikise munda mu kisenge ekiteesebwamu ekirimu olukiiko lwa Democratic Party mu Chicago, Illinois ly'essaza. Ebyo leka tubirabe tulabe nga bwe byabadde. Omulungi ampuliriza katuddemu twejjukanye. Tabamiruka ono ow'eggwanga erya Amerika mu kibiina ekya Democratic Party yakwatiddwa wakati mu kwagala okukakasa abakulembeze abagenda okukulemberamu ekibiina kino kunoonya akalulu balabe obanga ddala bayinza okuwangula ekibiina kye bavuganya nakyo ekya Republican Party. Kakati ojja kujjukira nti we twatuukidde mu mbeera zino zonna olukiiko luno tabamiruka lumale lubeewo ng'ekibiina kya Democratic Party weewaawo ng'ensonga ezo zaadde zirina kuggweera mu tabamiruka ono, naye zaali zaggwa dda oluvannyuma lwa musajja mukulu ow'emyaka 83 Joe Biden okuvaayo n'awanda eddusu ku mukyala Kamala Harris n'amala alonda Tim Walz ng'anaamumyuka wakati mu bukulembeze bwe banoonya oba entebe eya Amerika mu mwaka ogwa 2024 akalulu kagenda kubaawo nga 5 omwezi ogw'E11. Kakati bano bazze okutandiikiriza ensonga zino mu butongole obulombolombo n'ennono babukwatidde wano ensi etegeere nti gwe wamma Democratic Party bonna nga tebeebezeemu basazeewo lumu Kamala ne Walz babenga be bakulembera mu kunoonya akalulu. Kakati musajja mukulu Joe Biden ojja kujjukira nti oluvannyuma lw'ebintu okugaana olw'emyaka abasinga bwe batyo bwe baayogera nti emyaka giyina engeri gye gyamukotoggera n'aba ng'ebintu ebisinga obungi takyayinza kubiddusiza ku sipiidi kwe byandiddukidde. Yeerabiralabira musajja mukulu olumu atambula atagala n'agwa, ate oluusi olulimi ne lusikattira n'ananaagira, ebigambo n'abyerabira, we yandiyogedde maama n'ayogera taata. Ebyo byonna baakizuula nti ebigambo ebyo byali bibaswaza nga Democratic Party, era ekituufu baali bategedde nti ku mulundi guno tekuba kwekaza kubuulira ku musajja mukulu ono Joe Biden. Bandibadde bajega nnyo era bandibadde banafu nnyo wakati mu kulonda okugenda okubaawo, ng'era kyategeerekeka nga n'abantu babuuziddwa okuva mu mitala egy'enjawulo nti singa kino baakikola ku luno Republican Party ekulembeddwamu Donald Trump yali egenda kumenya mu jjenje kkalu. Kale nno bwe batyo ne basalawo ne bamuwa amagezi g'ataagaana, naye n'amala kkiriza alonde Kamala y'abadda mu kifo kye. Era olwaleero we lutuukidde tuli mu tabamiruka ono nga Kamala yamaze dda okukakasibwa. Mu mbeera eyo suubira nti nga pulezidenti w'eggwanga olwaleero y'akyakulembera Democratic Party osuubirwa okwogera kwe, kyokka okwogera kuno kwabadde tekumanyiddwa ddala kituufu kigenda kukuvaamu, kubanga ojja kujjukira nti ebimu ebyaviirako omusajja mukulu ono Joe Biden okugobwa n'atwalibwa n'ekisubi ku liiso abantu ne bamukyawa okutuuka awo kwali kwogera kwe kwamuvaamu, nga bwe nkunnyonnyodde nti yatagala n'ananaagira n'asikattira n'asika omukka n'agumira. Era ekyamazima bwe yazaala obwozi oba oli awo n'abamu babadde balowooza nti abantu babadde bayinza okumukuba olube badelegates n'abantu abalala abasoba mu 200,000 abali mu kisenge ekirimu tabamiruka wa Democratic Party. Naye munnange kyabadde kyebonere era kyasanyudde nnyo omusajja mukulu Joe Biden n'okutuusa kati akyaloota ebigambo bye yayogedde, obuvumu bwe yakozesezza obutafaanana ne bulijjo bw'abadde ng'ananaagira wakati mu kuggusa ensonga ze. Ku luno yabadde awa obubaka kyenkana obusiibula
tubuyite obwagaliza mukyala Kamala okukwata bendera ya Democratic Party alyoka awangulire Democratic Party eno ekifo ekirungi. Obubaka wa Joe Biden bwabadde bwakusiibula era kwagaliza olutabaalo olulungi mu ngeri y'okuba kwasa akati. Omwami ono musajja mukulu ono Joe Biden yalinnye ku siteegi naye yennyini ne yeewuunya. Okusookera ddala yasoose kwanirizibwa oba okwanjulwa muwala we Ashley Biden. Ono ye yamwanjudde ku kazindaalo n'amwanjulira abakiise ababadde mutabamiruka. Kyokka kyatwalidde Biden eddakiika eziwera okusukka mu 5 nga tannabaako kigambo kyayogera. Mwana wange abantu baayimuse okumala eddakiika ezisukka mu 5 ng'okuleekaana kwokka kwe baleekaana. Mwana tuwadde toyinza kubaako kigambo kirala ky'oyinza kwogera bw'obanga gwe wabadde namukadde Joe Biden. Naye nga ku mulundi guno tebamuŋoola wabula okumutendereza nga bw'asinga abangi abataayaaya n'okumutendereza nga bw'alina ekintu kino era bwe bamwagala ennyo bye batamwagalangako. Bangi bamutendereza olw'okubanga mwoyo gwa ggwanga eyavuddewo n'aleeta omuntu agenda okubayamba okuwangula. Ebigambo nga we love Joe Biden, ebigambo nga I love you, ebigambo ebyo byonna ebitegeeza okwagala olusuusuuto. Leero katugambe lwe baagala mulekwa mulumbe bye bigambo ebyawulikise ku pulezidenti w'eggwanga erya America nga audience oba ababadde mu kizimbe mwe yabadde agenda okwogerera mwana wattu bamusuusuuta ebitamusuusuutibwangako. Era yakakasizza nti mazima ddala bw'okola obulungi abantu bakwagala era mazima kisaanidde okuva mu bukulembeze ng'abantu bakyakwagala. Ku luno yabadde alabirira ddala nga afuna ebirabo olw'engeri abantu gye bamwanirizaamu n'okumwagala. Kale nno n'alyoka ababuulira ebigambo ng'eno bwe bawanise ebipande ebimutendereza. Njagala okubuulira nti n'abo abaamupinga babadde basanyufu byotalabanga. Leero katugaye nti okusingira ddala banna Democratic Party bonna ababadde mu kizimbe babadde basanyufu ebitagambika. Naye omu ku balengeddwa ng'awanise ekipande ekiriko we love Joe Biden ekitegeeza nti twagala nnyo omuzeeyi Joe Biden ye Nancy Pelosi. Pelosi ono ye yali sipiika owa House of Representatives. Kakati ono mwana atu naye y'omu ku abo ababadde basagambiza ng'atikizanga bwe baagala ennyo Biden naye talyerabirwa kubanga y'omu ku bakulembeze ba Democratic Party mu ggwanga erya America abaavaayo ne batunda omwoyo ng'enkoko emire ensanafu ne babuulira ku musajja mukulu ono w'emyaka 81 nti mazima mukadde waffe obudde bwo buweddeko era wandibadde otuyamba nga gwe wennyini naawe weeyambye okulaba nga ovaayo n'oleka omuntu omulala ne tulonda ye abe ng'atwala ekibiina kyaffe mu maaso. Naye bw'onookakanyala ekituufu tetulina kyakukola kubanga oliwo ku mateeka naye osaanidde oveeko bwe tuba nga tuli bakutwala kibiina kyaffe mu maaso. Era omukyalo ono yatya nnyo Nancy Pelosi oluvannyuma lw'okutegeeza omukulembeze w'eggwanga lya America ebigambo bino. So bwe yavaayo bannansi ab'amawulire ne bamubuuza obanga ddala yali teyeeraliikiridde ku ebyo ebinaddirira ku mukwano gwe ne musajja mukulu Joe Biden. Nancy Pelosi ono eyalabise nga musanyufu era nga awanise ebipande yategeeza bannamawulire nti ekituufu naye tamanyi kinaddirira kyokka teyandyagadde kibeewo era buli kadde asaba kireme kuba era akaaba n'asula n'okusula kubanga ayagala kireme kubaawo n'abaga nti n'otulo takyatufuna kubanga yeevaamu n'abuulira omukulembeze w'eggwanga ekyali kiruma bakulembera nga kwe kuva ku buyinza alekere omuntu omulala. Kale nno Nancy Pelosi ono yalabise nga yadde musanyufu bya nsusso ng'era musanyufu n'okukakasa nti olaba pulezidenti yayogedde ebigambo ebifaanana bwe bityo oba oli awo enkolagana yaabwe erudde oba emaze akaseera. Bonna nno bantu bakulu emaze akaseera nga etambula teriiko nkwagulo tesaanewo oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyali biremye abangi okwogera. Kyokka President Joe Biden yayogedde ebigambo yabategeeza nti kyeyakola naye kwe kusalawo okukyasinza obuzibu ate okukyasinza okuba okulungi mu bulamu bwe obw'ebyobufuzi nti yali tasalangawo kwenkana nga bwe yasalawo
okuwa omumyuka we Kamala Harris abenga atwalamu eggwanga lino erya America oba okumwagaliza yabadda mu bigere ebye nti yali takisalangawo bukyalubanga lwa mmindi ego gwe mulundi ogwasooka era tamanyi lwaliddamu kukola kusalawo okwenkaniddeawo naye n'amala n'abaga nti I gave you the best nti nabawadde oba nabawa ekintu ekirungi ekisaanidde mu bulamu bw'eggwanga lino erya America bwe tuba nga demokrasiya n'ebyo ebigendererwa byaffe ebya Democratic Party tulina okubitwala mu maaso awo nzaawo we nalabira ensonga ezo ng'omukyalo oyo omumalirivu azaalaga obumalirivu emyaka gyonna egy'ebyobukulembeze bw'abaddemu ye mumyuka wange mazima kyekirabo eky'omwaka eky'emyaka gyonna kyembawadde kubanga mwesiga manyi asobola bwatyo n'amukooneramu olw'enduulu netta abantu n'ebifaanana bwe bityo ne bigenda bitta abantu munda mu kisenge omwabadde muteesezebwa mu balala abaalabiddwa nga nabo baabadde basanyufu bya nsuso kwe kwabadde omusajja eyali pulezidenti w'eggwanga erya America Obama Chuck Schumer naye y'omu ku bakulembeze munda mu Democratic Party abo nabo baalabise nga nabo baabadde basanyufu kw'ossa ne Clinton bonna baabadde basanyufu bya nsuso bw'atyo n'ababuulira Joe Biden nakati nsigazizza emyezi 5 mu ofiisi y'obwa pulezidenti munda mu ggwanga erya America mu myezi gino 5 nkyalina bingi ebyokukola ate nga nina okubimaliriza n'olw'ensonga eyo obulamu bwange ndiwummula mirembe kuba omulimu gwenkoze ngukoze ngwagala ate ngukoze n'obumalirivu bwonna n'olw'ensonga eyo emyezi egyo 5 egibulayo mbasuubiza kukola matabuta nsobole okutuukiriza ebigendererwa byange nga pulezidenti w'eggwanga erya America kyokka obutafaanana n'ebyo ebyabadde bisuubirwa musajja mukulu ono Joe Biden yayogeredde eddakiika 50 ng'eddoboozi ly'eggoogofu bulungi nnyo nga lirikkiriya nga bwe wandiwulidde bw'oyinza okwogera ate nga buli muntu awulira era nga tewali yeemulugunya kubanga baabadde basanyufu nti pulezidenti waabwe agenze basanyufu olw'okukkiriza ebyo mu butuufu beerabidde ne biri bye yakola mu June awo we yayogera ne Donald Trump ebigambo ne bimubulira munda mu kifuba ne bigaana okufuluma bino byonna baabyerabidde nga tewali naayinza birowoozaako bonna ne basagambiza nga basanyufu olw'ensonga nti baabadde balaba obuwanguzi nga buboolekedde okumanya musajja mukulu ono yayogedde ne yecca yafisizaawo n'akadde akayisaamu gwe bavuganya naye eggaali ono ye Donald Trump yagaye nti ye okwagala kwawulira ayagala America tolina bw'oyinza kugeraageranya ku kwagala Donald Trump kwatera okwogerako naga nti tosobola kutugamba nti oyagala America ng'ojagala bwagazi ng'owangudde olw'okuba owangudde akalulu bw'oba nga toli mu bukulembeze n'osalawo waakiri ogyonoone kakati ebyo byonna abyogera ajuliza empisa omusajja ono Donald Trump zazze yeeyisa oluvannyuma lw'okumukuba akalulu mu myaka 4 egiyise naga nti Donald Trump yali yasuubiza eggwanga lino erya America nti agenda kuzimba ze bayita infrastructures enguudo n'ebiringa nga bwe bityo eby'amaanyi abizimbe mu ggwanga erya America nga bipya nnyo tebirabwangako naye yamusekeredde n'ategeeza nti okuva lwe yali yalinnya mu ntebe jjukira Donald Trump yaggyibwako Joe Biden ebiseera ebiyise kakati mu kwogera kwa Joe Biden yagaye nti teyalabako yadde ekintu ekibibibi musajja mukulu Donald Trump kye yagezaako okukola nga bwe yali yeewaanye nti agenda kukola kapale kabika okulaba ng'ayimirizaawo ensi eno eya America kyokka gw'omulungi ampuliriza njagala kukubuulira nti wabeera abaana ba Katonda n'abasitaani bateevuunyizaawo kumpimpi awo ku lusebenju kubanga newankubadde ebigambo ebirungi newankubadde obukule bwonna bwawulikise obusekoseko bwawulikise nga butendereza Joe Biden naye wabweru bakira kyetinda kubanga Joe Biden ono yadde ayogera ng'ebweru waliyo enkumi n'enkumi z'abannaddipi bannademocrats abaabadde basazeewo okwekalakaasa ku lw'enneeyisa ya musajja mukulu ono ate munda gwe baba batendereza ekyabaleese okwekalakaasa y'engeri musajja mukulu
Joe Biden gyayisizaamu mu lutalo olugenda mu maaso munda mu ggwanga erya Isirayiri. Naga nti toyina bw'oyinza kutubuulira kubanga musajja ono yabiwulidde era n'asiriikirira ng'ategedde nti ebweru kifumba mutuku. Yasiriikiridde n'ategeera nti babadde baagala nga bamugamba nti ebiseera bye byonna talina kyakoze oluvannyuma lw'okulemererwa ensonga ya Isirayiri. Naye nno teyabadde mubi, yadde mu kabakaba ssebo wa lugezigezi muzibu. Bwe yavuddeyo ng'awulidde ebigambo ebyo n'anyeenya omutwe, yategeeza nti ddala bannansi ababadde beekalakaasa babadde batuufu byotalabanga kubanga olutalo lw'eggwanga lya Amerika, olutalo lw'eggwanga lya Isirayiri n'Abafirisuuti lulemeddeyo era nabo lubakutte emba zombi. Kyokka n'asuubiza nti bakola butasamukka butasamwoyo okulaba nga bawunzika ebigambo bino eby'olutalo ebyajjagawanye. Naye yategeezezza nti ku budde buno bali mu kulaba bwe batuukiriza endagaano ng'ebigenda mu maaso mu kyondo kya Buwarabu awo mu nsi ey'ekkata. Bali mu kuteesa bwe balabe engeri Isirayiri gyesobola okukwataganamu ne banne baayo abeeno Ebufirisuuti bamalirize olutalo luno. Olwo nno Abafirisuuti baweeyo abakyala n'abaami abaawambibwa, ate n'eggwanga lya Isirayiri nalyo likomyawo ebyokulwana n'okutirimbula abantu. Bw'atyo bwe yabannyonnyodde bannansi naddala abo ababadde beekalakaasa ebweru. Naga nti ye kituufu bannansi batuufu, ebintu biganyeemukko naye tukola buli ekisoboka okulaba nga tubizza mu nteeko. Kakati awo wewabaviiridde obuzibu abadde beekalakaasa ne bongera mu giya eya lungu olw'okuwulira ebigambo bya musajja mukulu Joe Biden nga ayogera mu ngeri ya kukiina. Ne bamugamba nti ssebo tubaleemu amagezi, tosobola kubeera nga gw'oli mu ntebe n'ovaayo ng'otuga nti mukola butasamukka butasamwoyo, mukola ngeri yakapale kaabika okulaba nga olutalo lusirika kyokka nga wasayininze wawatadde omukono ku kiwandiiko ekikkiriza $billion 20 zigende munda mu ggwanga erya Isirayiri n'ebintu ebirala kamaala ng'oga nti nno oyagala olutalo luno lugwe ate nga wataddeyo ensimbi zimale ziyamba Abayisirayiri okwongera okutirimbula abasajja ab'Ebufirisuuti awo mu Palesitayini. Naga tosobola oddayiri mbaale. Naga nti musajja gw'omukulu oyinza otya okutugamba nti oyagala olutalo luno lukome kyokka nga buli kadde n'ennaku nga 2 eziyise emabega ate nga ne pulaani weziri ezikyagenda mu maaso nga gwe zitaddeko emikono n'otugamba nti gwe oyagala olutalo lugwe ng'ebyokulwanyisa opakirayo bipakire munda mu ggwanga erya Isirayiri. Nti totuwuddiisa bw'otulabako amatu otuyita mbuzi abeekalakasi beebuuza. Gwe tosobola kulaba bantu banyiza. Kati abantu ab'enjawulo baavuddeyo ne bategeeza bannamawulire ne bagamba nti abange buli muntu yenna kyenkana munda mu ggwanga erya Amerika kyenkana banyiivu olw'olutalo olugenda munda mu maaso munda mu ggwanga erya Isirayiri oluviiriddeko abantu bangi kamaala nga kamusoga okuttibwa okutigwa okutugumbulwa. Olunaku lw'eggulo lwokka gwe mulunyampuliriza terwadde lwakubiri abasajja bana Abayisirayiri baatirimbudde abantu bangi nnyo nnyini kitalo munda awo mu ggwanga erya Palesitayini. Kakati abantu nga bajuliza nti bwe biba nga ddala bwe biti bwe biri kisoboka kitya ono okubamatiza nti akola butasamukka okulaba nga ebigambo bitambula nga bw'abyagala. Bano nno munnange ojja kulimba badinka so si ffe osanze tulaba toyinza kutubulira bigambo byebyo ne tubikkiriza. Era waliwo abavubuka abaawulikise nga nabo bali mu beekalakaasi ne bagamba buli Mumerika yenna munyiivu bya nsuso emmeeme zaabebbika dda banyiikadde bonna okulaba nga ebyokulwana okugenda mu maaso munda mu ggwanga erya Isirayiri bibamazeeko ebigambo tebakyayinza nakubaako kye boogera.